Sinkana ekyokubiri sanyusa okunjagala oyinza okuba nga onjagala nga olowooza tonjagala naye nga byokola binyongerako. Nebaza Mukama asobodde obbagayidinga omulimu guno. Ate ntumidde n'abawagizi baffe bonna mu biti ebyenjawulo. Olunaku luno nabadde sirwetegekedde naye mbadde nfuna amasimu mangi okuva mu benjawulo. Omulala kubira njagala muzeeyi nkusinkane twogeremu, njagala naye era ng'owulira enso ayina buli omwe ng'ayina ebibuuzo ne nga bannaye ebibuuzo nga bingi. Ofusse w'amaanyi nnyo. Kati omukulu lujja era naye nankubira neŋŋamba lujja ekituufu kiki, naŋŋamba siri nzekka, tuli abantu bangi nnyo tulina ebibuuzo byaffe gy'oli. Mugamba kati lujja ŋŋenda kukola ntya koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo tuluno otuddemu bigatte wamu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu. Ne mugamba lujja tewali mutawaana, genda wali ewa Senkoole Misaaki, okay. Genda ewa Misaaki omulabe. Ne mugamba naye kamukukubire nenkubira Misaaki ne mugamba lujja ajjaawo mumpeere space nga papa bwe mumumanyi n'agamba tewali buzibu space weeri jangu bakubuuza ebibuuzo byabwe era obiddemu. Ebibuuzo nsuubira nnyo okubijja gye muli kubanga kkiriza obagaana omugambo mbadde nguwulira nga guva sayidi yammwe. Kyesaamanya nga tutandika endongo ti guno gwali musango okwegamba nti olina okunnyonnyola lwaki wooli, lwaki oli mu ggwanga, olina okunnyonnyola lwaki ofunye mu ggwanga, olina okunnyonnyola lwaki wakomyewo, olina okunnyonnyola lwaki bakusanze ng'otambula ne Zubeedo, olina okunnyonnyola lwaki kwegamba ensonga why. Nasooka n'ekitwala nga ekyokuswaga naye nagenda okulaba ng'ensi erabika eninako obwannannyini. Mbadde njogera n'omu ku mmwe wali nga tusaaga naŋŋamba nti ate si ffe ffekka, ffe abali wano tulina be tukiikiridde eyo, bino ebibuuzo naffe babitubuuzabuuza ne banya nyina okubaako byenkola ki byenziramu. N'olwekyo bannange ndi wano tuve mu by'omugambo gwe tuba tula ku social media. Nsaba mumpe omukisa ekigambo okimbuuze butereevu nange nkikuddemu buki butereevu, okitambuze ng'ogamba ekyo ye yakiŋŋamba. Ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina. Kamera yammwe eyo eringa ssasi oba eringa mundu, nenanyini kwata mundu bw'atatwiga ne likuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti essasi kandisikemu addemu akole ki awone. N'olwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte. Naffe abalina microphone naffe bwe tuli oluusi oyinza okuyimba ku muntu ekigambo kibi oluyimba ne lulanda olumu ne lutta bizinensi ze, olumu ne lukola ki gundi yakuyimbye. Nammwe enjawulo bwetuli tewali njawulo naffe. Lwekyo mbadde mbasaba mukozesenga bulungi cameras, abamu tumanyi okuhandolinga ng'otwogeddeko ekigambo naye ate ogenda nolaba omwana we ye ng'akaaba bya ddala. Omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala. Nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omukulu omu mutegesi wa bivulu kaali kamumanyi ng'era bwajja waka bamuyita anko. Kati ne kamulaba ng'ayogera ne kajja dadi lwaki anko gundi ako yogedde bw'ati kati ko nga tekamwagala nga muntu. Okay, so mbadde mbasaba tuhandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyambagana. Zubeedo wanyaniriza ebibuuzo kaakati. Ebibuuzo we bijja ogenda kusooka otuyitiremu mu lugendo lwo okuva wano e Uganda okutuuka e UK byokozeeyo paka wookomyewo. Obufunze n'ekyo kibuuzo ofuna bulungi then awo tugenda okuba nga twongerezaako ebibuuzo by'abantu ebirala. Kati kirambulule ova otya Uganda
ensonga yakutwala lwaki ekikujja e Uganda otuuse e UK kuki okoze biki na lwaki okomyewo kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njaga buli bavubuka omuntu bw'oba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe. Nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abasajja abalenzi bwe baba nga nkyali mulenzi nasabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeeyo akayumba nkole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa e Bulaaya kuba natambulanga nnyo bwobwana bwe bukomya ku airport ko nga tekafuna na mukisa kukola ki kulirinnya ku nnyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumu nsabirira mbatwale. N'olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nalina era Mukama nannyamba nga bwazannyamba ne kituukirira ne mati nobbatwala. Naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu. Kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse byaki ebyobufuzi ndowooza wewava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kuba ndowooza sho gye nasooka okukola yali ya misa kyali ku Serena abaaliyo najja ku stage tewali gwe tuyinza kuwaayiriza nti omulabi gundi n'akasuku akacupa waliwo akasuku akacupa oba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwaayiriza abantu nti abantu baamuvuma n'adduka ndowooza ekyo tekikola ki tekiriwo era nga munajjukira nti waayita ndowooza ennaku nga 2 nange nenninya so biri byali bivudde mabega nga kibeerawo lwakuba nti bwe kyajjira waliwo ebigambo ebyo. Ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu kujjako ng'ozijje mabega n'olwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire ekyava emabega nga nkisabira Mukama akiiko. Ombuuzizza ebbanga lye namalayo lwaki libaddewo eriti nosalawo era okomewo. Nsalawo okomewo bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu weeks 3 era ng'omugambo gutabusobola bwe nakola gati nze ekoma mu sabbiiti 3 ekitaasoboka kyenjagala obbannyonnyola nti ofamire yange nalina famire y'abaana 6 children nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganya naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko e Bungereza mukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga e Bungereza tetutuukangayo. Kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kya buntu nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga waga nti ono Makinde nabo babiyita bulala omwana okumanya nti iri dduuka eno baasi eno train galina okubawo ku budde muteeke mu ssomero mu bino ddwaliro kino bakikolayo bati so nalina obbawo obudde nekiba kintu kintwalidde emyezi 6 almost naye paka lwendabye nti basetolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana mugumye kale kati kanzireyo Uganda ate nkwasaganye bye Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka wano. Kati tugenda kwaniriza ebibuuzo simanyi watutandike na Shami mwalina black book namba si yange y'Abannayuganda ne mu black book Shami Bannayuganda balina black book esinga naawo ku bibuuzo bye balina gyo waliwo ebyasusse n'okusooka nebisigalira netulondamu naye oba tosobola kufuna ka exercise book otukoze bulungi black book nene nnyo ku lw'obudde ati ogenda kulondamu ate engeri gyendi wakati waliwo byeŋŋenda okugalinda fena tukkiriza nti ebibuuzo bya Shami mbitukiikirira abalala bayinamu olw'obudde agenda kutuwaayo okubuuza ebibuuzo naye kisinzira nera kyogambawaliwo ekijja okuba akakikira waliwo akakiiko katudde akakiiko kigenda kale ati tutandise ne Shami. ngenda kusookayo ddala bwewali ogenda ebigambo bingi byayogerwa nti ogenze togenda kukomawo era ne bagamba nti weewaayo
okomawo ko abantu balowooza nti pressure y'Abannayuganda gye bakutaddeko yakuleetedde okudda. Abamu bagamba byaganye n'okuripootinga mukuleko mala okubuuza tusooke n'ekyo anti bijja kaakati ekyokusooka seewangayo ekyo kikyamu. Ekyokubiri still deported, ekyo nakyo kikyamu nti Ebungereza omuntu okubeerayo kinkoze bintu size na residence permit yange bo gye batwalanga endagamuntu. Nze nalina obutuuze endagamuntu za nsi 2 ne famire yange ina endagamuntu za nsi mmeka 2. Nina eya Uganda gye mumanyi era nina n'eya Bungereza. N'olwekyo Ebungereza saagendayo nga gyoba ngenda byakwewaayo oba kudduka, wabula naliyo mu mateeka era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era navuddeyo mu mateeka. Yensonga lwaki nti abaana basobola okusoma. Tosobola kugenda mu masomero gali nosambaana nga toli mu system, ebintu ebyo bya system. N'olwekyo ekyoga nti nadduka wano oba bandikotinze ogambye ekyo kyonna si kituufu, kubanze mmanyi abantu abasinga wano mulina n'emikwano Ebungereza. Osobola okucommunicatinga, osobola kugamba Mayinja Ebungereza ani abadde amusuza. Nze wano nga bwensula Uganda ne Bungereza nsula wange, ne Uganda nsula wange. Kubanga namba gye nkugambye tosobola gamba nti gitwalire munno, so yonna wange naye tosobola wadde okufuna enju nga toli mu system. N'ekyo ndiyo mu mateeka, naye nga wano wensinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabwe. Naye nze ndi wano Kyaddondo wenkola. So oli mutuuze e Bungereza? Ndi mutuuze e Bungereza, naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndika. Baana bweyagala nakikola bo basobola. Ogambye olinayo amaka? Ninayo amaka wensula wembeera ne famire yange webeera. Si mapangise si ki agagula? Ekyo saali kyagadde kukyogera ku kamera, naye amaka gye gali lwakuba eri togulanga eno bagula osasula mpola. System yaffe si tebakozesa nnyo cash, bagiyita mortgaging, osasula mpola tebiringa byaffe. Ebbanga osasula awo wennyini kati nsaba ojjewo nga tonadda ku bibuzo birala, ojjewo ekintu kibadde kigambibwa nti olina emirimu, wafuna ddala n'emirimu Ebungereza, olina emirimu gy'obadde okolakola, kiveewo lumu then oyongere n'ekyami mu kyagatta. Obadde olina emirimu mu bbanga ly'obadde eri, waliwo emirimu gy'obadde okwasaako engalo nga wafuna olwedde? Mbere beera straight obabuulire nti Ebungereza ofunyeyoko ku buli mulimu kyebayita ekyeyo. Omuntu akulimbanga nti osobola okumala Ebungereza emyezi 2 nga tokola, mpozi nga tolina bikola, oba tolina ezo mpapula, ekikola ki kyekyo kisoboka. Work permit tolina that residential permit, oba tokola ki. Naye mbadde nkola emirimu n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu, naye Omwongereza okuva buli muntu olina okuba nti okola. Tosobola kubeera mu eryensi nga tokola, wabula gwe weesalirawo nkola ki. Kati ebyo bijja tutwala mu sisitimu nnyingi, naye nga kizibu nnyo ng'oli na famire n'otakola ng'okeera ne weebaka otulo emyezi 6 ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep. So saagala kulimba, mbadde era ne byenkwasaganya nga nkola. Oyinza okuba n'ekibuuzo ekikyali ku Bungereza ne tukigirawo ddala, oba Shamimu ayinza otutwala ku kirala. Obutegesi w'ebibula omubbalamu yavaayo n'agamba nti olina koosi gy'ogenza okusoma. Balamu sagala no mbatwale mbina koosi gye ziri era waliwo kakoosi ke nasoma, naye Bungereza yagonza okusoma era bw'ogitunula ennyo ensomesa yaayo oyinza either okuwaabira education sector ya wano oba okuwaabira abali nti baatuwa ekifo. Kuba both certificate osobola okukola certificate mu wiiki egi oba mu nnaku 3 noba ng'osoma online ne bagamba okusinkana twagala okukakasa nti obitegedde nti fe tukusinkana kuwa bibuuzo. Nagamba nibakusindikira course
era n'osoma online ne bagamba gweowulira obiyize kati jangu tukuwa ebibuuzo. So okusoma kwayo si kuno ng'okwaffe n'okwata ekitabo kyembaga kyombuliza kiwanvu eri toba na kitabo abaana tebasoma bitabo kano kankayiseewo kakubuulira lumu naye nagamba muwala wange nemugamba naye Sherin buli lwova wano ogamba osoma naye siraba bitabo gwe tolivaizi nga togwe nansekerera nangamba no daddy nti tusome na bitabo tuba na iPad kino kyolaba ndi ku simu siri eno iPad siri wano ndi ku ssomero nenga nemugamba kutukole ki so tekuba kusoma nga kuno okwaffe oli omusanga ku simu ye naye nga ali ku koosi n'agenda ennaku 3 n'akola ebibuuzo n'afuna certificate n'afuna omulimu so okutwaliza wamu wasoma nasomayo ka koosi naye nga n'ali agadde kukolerawo. Omunnayuganda ayinza okwebuuza akulaba nti wakomyewo osulawa otambula otya embeera eri etya kuba bwe wali ogenda batugamba ennyumba wateekamu abasudaani kati be basulamu kyakubiri emmotoka bagisika bagitwala ne woteeri nayo negenda sente zonna nozikozesa okugenda e Bungereza kati omunnayuganda asobola okwebuuza serebu waffe asulawa atambula atyo obulamu buli butya okuva bwe wakomyewo kuba ebyobugagga baali batugamba nti byaggwawo. Ogwono gwali mugambo gw'amaanyi ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula kubanga sizoni namba ebijanjali kulira emyezi emeka 4 naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo guba gukoze eki gukula ate mumanye ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina bitukola ki ekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bwete. Ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nnene nnyo awaka wanyuma bantu katantu baba bagenze bweru nawe n'obeera mu guyumba weebase mu kino ekisenge kiri owulira ekikonye n'ogamba oba omubbi so nayina kusooka nengisaamu abagisobola. Nsulawa nyina wensula ago sige mayimba gokage nayina nyina ennyumba mu bitundu ebyenjawulo si wano wokka naye mu Uganda era mu Kampala so azimu kuzo kwensula. Ati mami Mayinja kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagifuula yabapangisa naye tewagitunda? Ennyumba yange saagitunda weeri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagikuume. Emmotoka bagisika? Emmotoka tewali yansikako mmotoka naye wano tulina byetutwalanga ebyamaanyi emmotoka kyo kintu kyojja wate n'okola ki n'ofuna ekirala okizaa. Waliwo akyayogera ku ekira oyagala tuvuga tugende ku kiraga ekirala Mayinja kulikale nali agala nnyo okweyanjula apitamenta nkola nesanyuka ankati ekibuuzo kyange kiri nti oli politician oba buli muntu omulamu politician okujjawo nga takimanyi bumanya so being a normal person then I am no sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu. Politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu ebiba bivudde mu politics n'obyogerako olw'obulungi bwaki bwa Uganda. Omuntu okuva n'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba oyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political mukitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious buli lwoyatula nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifomingira mu layini yaki ya political. Buli lwoga nti nina eddiini kitegeeza religious, buli lwoga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa weewaawo. N'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki
wa Uganda ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi omuntu yenna bwagamba nti siri mu politics aba akulimba okay kubanga ekigambo Uganda kyafamingibwa under what politics awo wenyini kola ne targetive Mr. Edwin yes wapira wano wali okoze ekibiina ky'obufuzi kiri kuti obaira wakigalawo mpozi okuwabulamu tekyali kibiina kya byabufuzi kyali kibiina just kuyisaamu ddoboozi nange kwogera byenda bitagenda bulungi kikyaliwo kubanga bingi nti okyakimanya erinnya kitegeeza kikyakola ki kikyaliwo katsoke tukomewo wona male alien skin ng'omuyimbi omumanyi alien skin ekyo kibuuzo ky'abannayuganda